صل على محمد صل على رحيمنا صل على محمد صل على سراجنا صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. eri omulabi waffe owa BBS Terefayina ntwala omukisa guno okutolera salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Twebaza Allah owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti okutuusiza ddala olunaku olwaleero akyatuwadde omukisa ne tubeera mu abo abakyali abalamu obulungi ddala newankubadde nga ebisoomooza byo mu bulamu tebyobulangamu, naye era bw'oweetunulatunulamu n'olaba ebyengera ate byakuwadde okusukkuluma ku balala ogamba bugambi nti alhamdulillahi rabbil alamiina. Program manya obusiraamu essaawa zino zennyini ebeera egobye bumale mu ddiiro lyo, era nkwaniriza nnyo mu puroguramu eno ate era nenkwebaza okubeera nti lifuuse etteeka gy'oli okubeera nti buli lwa Sande oteekako puroguramu manya obusiraamu ne tutambulira wamu ne tujjukanya eddiini yaffe. Ennaku z'omwezi ziri nnya. Omwezi ogwokubiri Omuganda yaguyita Mukutula Nsanja. Mukutula Nsanja abamu bayinza okwebuuza amannya gano gaavaawa. Gaavanga okusinziira ku biki ebyalingawo ebyalinga bidominatinze oba ebyalinga bisukkulumye mu kiseera ekyo. Kati for example Mukutula Nsanja linnya eryaweebwa omwezi awo nga amatooke endagala zitandise okugwa. Bwe tudda mu January abalimi balinga mu kujaganya nga matooke gengera n'okwengera, kyebava baguyita Gatonnya. Si nkuba galinga matooke nga kwegamba mangi, amenvu gengera. So ate mu mwezi guno ogwokubiri olw'okuba wabaddewo ennyengera y'amenvu, amatooke ate mu gwokubiri ne gakendeera yuga n'endagala ezibadde ku matooke ne zitandika n'okufuuka essanja. Kale gwe mwezi guno ogwokubiri ako nako tukayize. Puroguramu eno ebeeramu bingi ngera bw'ogenda okubeera nti obiraba. Ate era n'akalala nti abazadde abali mu kuzzaayo abaana mu masomero mwebale kwenyweza na kwesiba bbiri. Tukimanyi bulungi nti ensonga eyo si ensonga ennyangu ennyo ey'okuzaayo abaana ku masomero, naye era tubasaba buli muzadde yenna kitwale nti buvunaanyizibwa bwe okuzzaayo abaana abo ku masomero ly'eggwanga eririmu ly'eggwanga eribeeramu ekitangaala ng'abantu baalyo bayivu bayigirize. Mu studio sirimu nzekka okubeera nti nkutwala mu puroguramu eno manya obusiraamu, era nga bulijjo nkyazizza mukadde wange wano waali mu studio agenda kubanga abatolerako salaamu. Sebo Sheikh Saib tusanze okukulaba era mbadde nsaba otolere ku bantu baffe abo salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh Saib tusanze okukulaba sebo mu puroguramu eno manya obusiraamu, era ne ku mulundi guli nalina chance okubeera nti era nkyaza gwe kennyini. Kale nange nsiimye nnyo. Ali mu studio ye Hafiz Azhar Nkuutu, musajja musomesa mu Jamiatul Mubashirina Uganda. Sebo tusanyukidde ddala okulaba. Nange nsiimye. Omulama gwe tugenda okuba nga tutambulirako olunaku olwaleero tugenda kuba tulaba ku tubiyite tutya allegations against the whole Prophet sallallahu alayhi wa sallama. Kalebule. Tulabe ku Kalebule ayogerwa ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.
gwe mulama gw'olunaku olwaleero kalebule eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukimanyi bulungi nti nabbi yenna bw'abazze afuna opponents bangi oba abalabe bangi. Abalabe abo bagezaako nnyo okulaba nti batattanya erinnya ekitiibwa ky'omubaka oba kya nabbi oyo abeera aliwo. Era mu ngeri y'emu omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayogerwako kalebule mungi n'olunaku olwaleero buvunaanyizibwa bwaffe okubeera nti ate tusaabulula kalebule oyo kyekigendererwa. Mukadde waffe obutalwayo nnyo kalebule mungi naye tusookere ddala wali okujja ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kukwatagana n'ebyawandiikibwa ebyalangibwa bannabbi bajjanga balanga nti nze wendi naye ate waliwo omulala agenda okujja oluvannyuma lwange ow'amaanyi era bw'ali bazze n'ebirala. Kakati nze awo wennyini wenjagadde tutandikire. Abantu baganye okukkiriza nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bagamba nti si oyo ali mu bitabo byabwe. Tutagululemu kaawo. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalina Muhammadin wa habibina wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum ila yawmiddin amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل في التنزيل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Okusoka kwa byonna nebaza nnyo Allah omulezi w'ebitonde byonna oyo atusobozesezza okuba nti tujja amakya ga leero ne tubaako ebyo bye tuyigiriza bannaffe okwetooloola ensi yonna. Era twagaliza omutukuvu nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ebyengera n'emikisa gya Allah wamu n'abagoberezi be bonna n'abo bonna ababagoberera ku mulembe guno okutuukira ddala ku lunaku lw'enkomerero. Amin. Ensonga enkulu mu kibuuzo ky'obuuzizza kwe kumanya obanga ddala nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ffe abasiraamu gwe tukkiririzaamu yayogerwako mu bitabo ebyasooka. Tusaana twebuuze ekibuuzo nti ebitabo ebyasooka bye biriwa? Ebitabo ebyasooka oba ebyakulembera Qur'ani entukuvu bye bitabo nga Tawuleti ne Injil gye bayita Enjiri n'ekitabo kye bayita Zaburi Az-Zabur. Kati okwagala okutegeera ebitabo ebyo mu butuufu bwabyo oyinza okulemererwa okubitegeera obulungi ku mulembe guno, naye nga ekifunze kyabyo oyinza okubisanga mu Bayibuli saawa zino. Bayibuli nga gye bayita Bayibuli. Bayibuli kitegeeza ki? Bayibuli kitegeeza enkuluze yaki y'ebyawandiikibwa ebyasooka. Kitegeera Bayibuli kitegeeza dictionary reference y'ebyo ebyaliwo olubereberye. Mu Bayibuli ojja kusangamu Tawuleti, ojja kusangamu Enjiri ya Yesu Kristo, ojja kusangamu ne Zaburi eya nabbi Dawuda. Kati ebitabo ebyo bw'obyetegereza obulungi ojja kusanga nti bannabbi abayogerwako mu bitabo ebyo bayogera ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Si balwise eyo tujja genda mu kitabo ekiyitibwa eky'amateeka Deuteronome 18:18 awo ffenna nga tukkiriza bulungi nnyo nti Katonda wa nabbi Musa oba nabbi Musa, nabbi oyo ayogerwako nga ow'enkizo mu baana ba Isirayiri, ye Katonda wa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama, era ye yali ayogerera mu kitabo ekyo era mu lunyiriri olwo lwe mbategeezezzaako mu ky'amateeka 18:18.
nga Katonda yali atukubira ekifaananyi ky'oyo eyali ateekwa okujja oluvannyuma lwa nabbi Musa. Ffe abasiraamu tulina enzikiriza egamba nti bannabbi bonna kababeere Abayudaaya, kababeere Abaperusi oba bannabbi bonna abaasooka okujja olubereberye lwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baali basiraamu era baali bannabbi batuufu so si ba bulimba. Wano mu lunyiriri luno Katonda yali ategeeza abaana ba Isirayiri nti ndibatumira nabbi okuva mu baganda bammwe, oyo nabbi alinfaanana kwegamba alifaanana nabbi ani? Nabbi Musa. Okitegeera? Kati wano ne twebuuza oyo ayogerwako yali ani? Baganda ba nabbi Musa abaali boogerwako oba yali ayogerwako mu kiseera ekyo yali nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Era okusinziira ku bubonero obwo nga bwe bwalambikibwa obulungi mu lunyiriri luno olabira ddala nti teri nabbi yenna eyabutuukiriza okujjako nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisa kijjukire bulungi nnyo nti nabbi Ibrahim yazaala abaana ab'enkizo babiri, Isaac ne Ismail. Ismail n'azaala Abawarabu ate Isaac n'azaala Abayudaaya oba yazaala Yakobo yavaamu ki? Abayudaaya. Kati wano Katonda bwe yali ng'ayogera ku baganda b'Abayudaaya yali ayogera ku Bawarabu. Mbadde nsaba Yesebo eri vaasi gye wakoonyeeko ngenda gisoma ngifunye wano Yesebo naye gw'ogenda kunnyambako givuunulanga. Yesebo nze kangisome mu Luzungu. Yesebo egamba I will raise up for them a prophet like you from among their fellow Israelites. Ndibasitulamu omubaka okuva mu bo mu baana ba Isirayiri alinga ggwe. ngalinga ggwe. And I will put my words in his mouth. Era ndimuteeka ebigambo byange mu kamwa ke. He will tell them everything. Alibategeeza buli kimu. And he shall speak unto them all that I shall command him. Era alibategeeza buli kimu ekyo kye ndimutegeeza. Eyo ye verse. Kati yeeyo ekitegeeza nti wali tulina okutegeera nti baganda baani b'Abayisirayiri oba baganda b'Abayudaaya be baliwa be Bawarabu. Era boddayo emabega bajja kulaga nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yava mu Ismail okusinziira ku ebyo ebyawandiikibwa tewali kubuusabuusa kwonna nti nabbi ayogerwako ye nabbi Muhammad. Wano kyotegeeza nti Musa ava mu lulyo lwa Isaac. Si kyotegeeza? Vaasi negamba nti mu baganda bammwe mugenda okujja nabbi omulala nga muganda w'aba Isaac ye Ismaili. Kati n'obanga agamba nti kati mu lulyo luno ndeese Musa, mu lulyo luli nja kuleetayo naye omulala. Kyobadde otegeeza? Nja kuleetayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abamu batera okugamba nti wano bali boogera ku Yesu Kristo. Of course tujja kuwakana nti ne Yesu Kristo ateekwa okuba nga yali ayogerwako to some extent. Naye obonero bonna bwatuukiririra mu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubanga waneera mu lunyiriri luno bwe weeyongerayo bakulaga nti alijja n'amateeka. Okitegeera? Alijja n'ekitabo nga kirimu amateeka. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja ne Qur'ani nga ye shari'atun kamila. Semateeka ajjudde ng'alimu buli kimu okuva ku A up to Z. Bwe tudda ate ku Yesu Kristo batulaga nti Yesu Kristo yennyini yagamba nti sizze kukyusakyusa mu mateeka wadde okwegamba okuggyawo ebyo ebyasomesebwa nabbi Musa. Ekitegeeza nti ye teyajja na tteeka lyonna okuggyako okuddaabulula obuddaabuluzi ebyo ebyayogerwa
nabbi Musa. ate era n'akabonero akalala akalaga nti teyamenyawo ate teyateekawo ddala teeka ddala kwe kulaba ekiriwo kati nti sawa zino abakristaayo basoma amateeka 10 ga Musa. Era ge mateeka ago ge batambulirako. Tebalina mateeka malala gali 10 era gasengekebwa bulungi nnyo limu ku limu. Tewali n'erimu lyavaamu yesebo tewali lyayongerwamu yesebo. Naye ate Qur'an erina amateeka mangi era buli omu agamanyi era nga agamu gaagala okwefaananyirizaako ngaago agaleetebwa nabbi Musa. Ekyokulabirako nti nabbi Musa yagamba nti yagala muliraanwawo nga gwe weeyagala. Ne nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti akrimu jarakum. Kitegeera nti muwe nnyo ekitiibwa era mwagale nnyo banneiba bammwe nga bwe mweyagala. Nabbi Musa naye bakulaga nti bamugamba nti kwegamba nti ategeeze abagoberezi be nti tottanga ekyokulabirako. Ne nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yategeeza abagoberezi be nti omuntu yenna abeera wala taqtulu nafsa alladhi harrama bil haqq. Okitegeera yes nti era temuttanga omwoyo gwonna ogwo Allah gwe yaziyiza okuba nti guttibwa. Eno similitude gy'ogamba ebadde mu verse eno nti like you. Yes kyekyo ekitegeeza nti byali bikwatagana. Amateeka nabbi Musa ge yaleeta gakwataganira ddala naago aga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wazira nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagenda agongera muko. Ate ye Yesu Kristo ye kyataakola era nga naye yewaako obujulizi nti teyajja kusaanyaawo ebyo ebyasomesebwa nabbi Musa. Yesebo. Mashallah. Munaye no omulabi wa BBS Terefayina bwetyo bwe tutambula era ofubanga nnyo okulaba nti programu eno bweba etandika obeerako. Oleme kuba nti ate obadde oyitaayita n'osanga abasiraamu nga basomesa baba boogera bikyoba kanjira mpulira ate oluusi n'otabeera concentrated bulungi ate era n'okyusa. So madde nkusaba nti enebeera enkolayo nti buli lwa Sande tuleeta omusomo wano gaggadde gutwalira ddala essaawa nnamba. Seeka. Nina bingi nno byentera owulira ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nabbi bagamba nabbi wammwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam musajja ali mutabuzi wa ntalo era obusiraamu yabutambuliza ku kitala kutta busi muntu nga n'olwaleero kyekifaananyi abasiraamu kyebasiigiddwa ate nga ojja kubanenya kitono abalabi ojja kubanenya kitono kubanga n'olumu era ffe bennyini ffe tuvaamu ebigambo bino nti botta simanyi otakkiriza ogenda mu jjana ne twesiiga ekyo kifaananyi kakati kyaviira ddala eri omubaka yali ddala nti ye yali nkola ye kutema bantu mitwe obusiraamu bwatambuliraawo mu mbeera yakukakibwa nti yingira bw'oba toyingidde enkusaze. Ebyogerwa biyinza nabbi yali mutemu. Ebyogerwa biyinza okwogerwa nga abantu bwe baba byagala bibeere naye ffe tukakasa bulungi nnyo nti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ekitabo kyeyaleeta ate era nga kyamukalaatirwa okugoberera nti ateekwa okukigoberera kyo kitulagira ddala nti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam teyali muwakuzi wa ntalo. Era Allah agamba nti la ikraha fi ddiini, mu ddiini temuli kuwaliriza, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayyi, mazima ddala obulungamu bumaze okweyawula ku bubuze. Naam. Okay. Okitegeera? Ffe kye twagala wali kwe kulaga abantu nti la ikraha fi ddiini, mu ddiini temuli kuwaliriza. Ekitegeeza nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bw'abanga yali agoberera ebyo ebyamusibwako okuva ewa Allah, yali tateekwa kuwaliza muntu yenna yenna, era teyakikola. Okay. Kubanga n'abagoberezi bennyini bawa obujulizi nti bwe waleetanga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne Qur'an tewalinga njawulo. Ekitegeeza nti script yalingawo nti Qur'an yiiri naye ate
eyagisanga mu nkola mu butuufu bwayo yali nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kati Qur'an bwebanga etegeeza nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam aleme kuwaliriza muntu yenna kuyingira busiraamu, kati ate ffe obuyinza tubujjawa obugamba nti tulina okuwaliriza buli mukafiri, buli mukristaayo, buli muyudaaya, buli muntu yenna abeere ng'ayingira obusiraamu. Tulina n'okukimanya nti oluvannyuma lwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waliwo enjigiriza eyakontana n'ebyo bye yayigiriza, era walingawo n'abantu abalala abayingiranga eddiini y'obusiraamu nga balina ebiruubirirwa byabwe n'ebigendererwa byabwe. Jjukira nti walingawo katugambe kyetwandiyise ng'oba inflow y'abantu abajjanga mu bungi bwabwe ne bagamba engeri bano gye bakkirizaamu obusiraamu naffe katubukkirize, okitegeera nga tebalina kyakola. Kati abalala bayingiranga n'ebigendererwa byabwe ku kkomero ya byonna ne batattana ekifaananyi kyaki ky'eddiini y'obusiraamu. Nti bwotto omukafiri oyingira jjana, bw'okola ki oyingira jjana. Naye nga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne bwe lwalinga olutalo lwennyininyini yakubirizanga abagoberezi be baswahaba be nti bannange tugenda mu lutalo, naye temuttanga omuntu yenna yenna atawakudde lutalo. Temutta omukadde, temutta abakyala, temutta abaana, temutema emiti, temutta ebisolo, kwegamba walingawo ebiragiro ebikakali. Era yonna yenna yakolanga ensobi n'amenya amateeka gano nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamukangavulanga. Ebyokulabirako weebiri bingi. Oyogedde ku ntalo. Yes sir. Gwe kennyini gwazireese. Newankubadde obadde oleetera amateeka gaalimu. Kakati ate zeezo entalo. Nabali nabo ze bakola ki? Ze bakwoti nga nti musajja yalwana luno, n'alwana luli, n'alwana luli. Abantu abafiire eyo no baalinga bangi. Yes sir. Zaavanga ku ki bw'abanga si yaziwakulanga? Ezo entalo zawakulwanga ku basiraamu so si be baaziwakulanga. Kitegeera. Jjukira nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yali awangala n'abakristaayo, yawangalanga n'abagundi, n'abayudaaya, n'abaperusi, n'ab'enzikiriza endala. Kati olw'okuba nti enzikiriza ezo ze zaasookawo obusiraamu, bakabona b'eddiini ezo ba enzikiriza ezo tebaali basanyufu. Okitegeera. Ku nkomero ya byonna baasendasendanga abagoberezi baabwe bagende bawakule entalo ku basiraamu. Era kijjukirwa bulungi nnyo nti abasiraamu baatulugunyizibwa nnyo. Hadhrati Bilaali mutabani wa Rabah yatulugunyizibwa nnyo n'awalulwa ku musenyu ogwali gwokya, kwegamba era yagenda okuva ne bulamu bw'ensi nga omugongo gwe gwonna nga gulinga oguliko tatu, ate ng'obusiraamu tebukkiriza tatu. Naye ekyo yakituukako oba kyamutuusibwako oluvannyuma lw'okuba nti yatulugunyizibwa nnyo. Kitegeera. Ne wabeerawo omukyala gwe baali bayita Sumayya baamutulugunya. Omanyi okuddira eŋŋamiya bbiri ne bazimusibako, endala ng'egenda ku ddyo, endala n'egenda ku kikono, ne batandika zigobaganya. Eno bagikubedde eri, neno bagikubedde wa? Gwe genda eno, gwe genda eno. Ate nazo nga bw'omanyi zirina amaanyi mangi nnyo. Omukyalo oyo n'abeera nga ayabuluzibwamu ebitundu bibiri. Subhanallah. Ate akigamba n'okugambibwa nti baamukuba effumu. Baamukuba effumu. Litya. Effumu eryo baalikubira ddala wali. Kwegamba ekintu ekyo bw'obanga kwegamba okirowoozaako kiragira ddala nti omutuufu abantu abo baatulugunyizibwa nnyo. Kwalinga kwerwanako. Abasiraamu baali beerwanako bwerwanyi. Naye byonna byonna saawa zino oli bw'abanga abyogera asiga ekifaananyi ng'alaga nti obusiraamu bw'abatujju, simanyi biki, Al-Shababu, Al-Qaida, simanyi gundi, Boko Haram, abo bonna bonna balina ebigendererwa byabwe. Ne bwe babeera nga basiraamu tugambe nti bataputa bubi eddiini y'obusiraamu, so si kugamba nti eyo enjigiriza y'obusiraamu. Era ne nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam baamugamba nti wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tewange gwe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tetwakutuma aba tetwakusindika eri abantu wabula kuba nti obeere kwegamba ekisa oba okusaasira eri ensi yonna. Mu sura ya 21 olunyiriri olw'ekikumi mu 8 ng'ogasseko basmala. Ekitegeeza nti
nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyali kirala okujjako okusaasira eri ebitonde byonna. N'entalo zennyini nnyini ezaalwanibwa mu kiseera ekyo si ye yazitandikangawo wabula bali be baazitandikanga nga baagala okumutulugunya. Ne mukyala we yennyini Hadhrati Khadija radiyallahu anha yattibwa. Yattibwa atya? Baagenda ne bazingiza abasiraamu ne babateeka mu kiwonvu ekyali tekiriimu kintu kyonna kyonna ekyali ekikalu nga bw'omanya eddungu. Abasiraamu ne babeera nga tebalina kyakulya kyonna kyonna. Ku nkomero ya byonna abasiraamu ne bafa mu bungi bwabwe era ne Hadhrati Khadija radiyallahu anha n'afiira mu kiwonvu ekyo. Mbeera eyo. Etteeka lino erya bwenzito watali musiraamu ngenda mu jjana lyalina ekiseera kyalyo kwe lyakolanga oba n'olwaleero oba teryaliyo? Etteeka eryo teririiyo era terisangibwa mu Qur'an. Teririiyo. Ye Kalebulo oyo gwe twagala okujungulula oba okusaabulula nti ebyo byonna byonna bikonjerwa bukonjerwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabula yo Qur'an etegeeza ki? Omuntu yenna yenna agala okutegeera obusiraamu kye butegeeza oba kye bugamba, soma Qur'an. Osobola n'ogenda n'owandiikamu entalo z'eddiini oba entalo z'obusiraamu, osoma awo wonna wonna entalo zaalwanibwanga zitya, n'amateeka agaali gazifuga gagamba gatya era baatambulanga ku mateeka ki? Yesebo. Nja kusaba omulabi wa BBS Telefayina abeere bulindaala kubeera nga ayogerezeganya naffe maaso kaunda kikanga 5 messages, sindikira messages, namba z'essimu zibeerako ku screen, neya WhatsApp nayo njiraba kweri ku screen. N'olw'ensonga eyo n'ezikuba nazo era osobola okukuba n'oba nga owuliziganyako naffe. Waliwo ababeera n'ebibuuzo byabwe, waliwo ate oluusi ababeera balina kye baagala okukomenti in any way, so osobola okutukubirako oba okutusindikirako message tutambula mpola mpola program manya obusiraamu. Tubalinze mu dakika nga 5-10 nja kugulawo amasimu, n'olw'ensonga eyo mweteeketeeke na kiki kyogenda okwogera n'okulaba nti obeera bali awali TV screen yo, amaloboozi ago galeme kuyitamu nnyo eno gaba gatutaataaganya. Mukadde wange bwekito bwe kyali ndeetayo akalala buyinza obutanzigwako nno naye binaaba bufunda bwa budde obunaatusalako. Waliwo Kalebulo omulala nsuubiro yamaze okumerenguka owa entalo. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam bagamba nti yagenda n'awasa akaana akato. Ekyo kibaddewo ebbanga ddene era bw'ogenda ebweru okubuulira abantu badde eri obusiraamu, ekyo kye kimu ku bye baleeta. Tuyinza tutya okukkiriza nabbi wammwe nga yagenda ku mwana omuto atanneetuuka ekyo kyali kitya? Nabbi yawasa akaana akato. Era abantu abasinga batera nnyo okujanjawaza ensonga eno. Kwegamba n'olabira ddala ekifaananyi kya nabbi nga kyali kibi nnyo, yali musajja mureepinzi, mukwasi wa bwana buto. Kwegamba olabira ddala nga naye abatera okukikola okukyogera okukyogera, kwegamba batera okwagala okusiiga ekifaananyi ekibi ekikyamu ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulowooze nti yali wa bulimba era yali tagwana kubeera nabbi, basigazeewo bannabbi baabwe oba be basuubira nti be batuukirivu b'eddiini zaabwe. Naye kisaana kijjukirwe bulungi nnyo nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ku mulembe gwe yawangaalirako yalinanga abalabe, era mu balaba abo mwalimu Abu Jahali gwe bayita Abu Lahabi abamu, ne mubeeramu ne Umayya mutabani wa Khalafu n'abalala bonna abaali bamuwalana. Mwabo bonna
twandibadde tusuubira kalebule yenna oba even n'okunenya kwonna okwandivudde ku ludda lwabwe nga boogera ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe yakwata oba bwe yareepinga Hadhrati Aisha radiyallahu anha. Kyentegeddemu Yesebo nti abalaba abaaliwo ebiseera ebyo bo tebasobola kusojjogola mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku kikolwa ekyo. Yesebo kubanga baali balabe b'ennamiga era nga baali basobola okwogera ku kikolwa ekyo kye yakola. Singa ddala yakikola abakubanga ddala yakola ki? Yesebo nga yakikola era bandibadde bafunye entandikwa yaki y'okumwogerako n'okumutattana mu kiseera ekyo, naye era tewali wonna wekyawandiikibwa nti bo bakikoona nako. Wabula enkola y'Abawarabu eteekwa okuba nga nayo ejjukirwa bwe tuba twogera ku nsonga eno nti Abawarabu baalinanga enkola yaabwe era ekyalinawo nti oli bwe yasiimanga amaka gonna oba olulyo lwonna yayagalanga nnyo okuwasa mu lulyo olwo oba even okufumbiza muwala we mu lulyo olwo. Wano we tulina okujjukirira nti Hadhrati Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yayagala nnyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okitegeera? Era bw'atyo nno n'ayagaliza nnyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyengera ebyenjawulo n'ebirungi ebyenjawulo. Era ku nkomerero ya byonna n'ateesa n'agamba nti muwala wange ono bw'alikula bw'aliba atuuse mu myaka egy'okufumbirwa njagala obeere ng'okola ki ng'omuwasa. Era eyo scenario yonna yonna gye mulaba mu byafaayo yaliwo nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asembezeddwa mu maka gani ga Hadhrati Abubakar Siddiq radiyallahu anhu eyali mukwano gwe nnyo nfiira bulago. Okitegeera? Kati mu kiseera ekyo ne bakkaanya bulungi nnyo nti Hadhrati Aisha radiyallahu anha yali wakufumbirwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwegamba tukitwale nti kwalinga okumusibako to book booking. Okitegeera? N'amubuukinga bulungi nnyo ne waba nti tewaali muntu yenna eyali ateekwa kola ki kumwegwanyiza mu kiseera ekyo nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaze okujja n'ayogera ne bazadde be ate nga yasabibwa busabibwa. Ekiraga nti yali nkola yaabwe era nakati ekyaliwo naawe era osobola okukola ki. Naye wano tekiriwo. Wano weekiri naye si bulungi bwakyo enkola nnafu nnyo. Naye nga naawe oyinza okwagaliza mwannyoko omusajja omulala ne bw'abeera akyali n'ogamba nti okay gundi nkwagaliza mwannyinaze. Okitegeera? Oba n'ogamba nkwagaliza muwala wange naye mulinde amalirize emisomo gye okukula akule bulungi. Kati wano kye tulaba mu byafaayo nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamwagaliza Hadhrati Aisha radiyallahu anha mu kiseera ekyo. Era kigambibwa nti waayitawo emyaka nga 5 ku 7 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'akomawo n'alyoka amujja mu maka g'abazadde be. Olwo nno n'alyoka agenda ewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'akuze bulungi nnyo. Ngolooza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali musiru fanaudhu billah. Omusajja Hadhrati Khadija radiyallahu anha gwe yeegwanyiza n'amuwandiikira n'ebbaluwa n'amusindikira n'omubaka nti genda ontegeereze Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti nze mbadde musaba akole ki antwale mu bufumbo obutukuvu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tannafuuka nabbi jjukira yali wa mazima, yali mwesimbu, yali mwetoowaze, yali musajja mutegeevu mu lukale nga buli omu amwagala nnyo. Kati tosobola gamba nti omuntu era nga buli omu amuwaako obujulizi. Buli omu nga amuwaako obujulizi nti yali mutegeevu, yali mukwata mpola, yali mwogezi w'amazima n'ebirala byonna qualities zonna nga zonna zeewundira mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati gw'osuubira nti yawasa omwana omuto nga bwe kimwogerwako
ekyo kiba kya bulimba era y'omu ku kalebule gwe twagala okujjungulula olunaku lwa leero. Sheikh Saib neyanze kampiseewo buno obubaka kamu 2 3 olwo nno bwe naaba mbumaze ate nfune kuba amasimu abo. Ono agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Nakafero Afwa. Thanks for the program. May Allah bless you abundantly. Watching live from Natural Jamaat Kayunga. Thank you so much, our sister. Mulala agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bashekh mwebale kusomesa busiraamu kwendi nnyo. Ono Sheikh Sowedi Bugolo Mukono region avudde Mukono. Abe Mukono naffe tubeyanziza nnyo okubeera ku programu eno. Omulala agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mastula Namugenyi S. Mwebale kusomesa ggwanga. Watching live from Gayaza. Abe Gayaza naffe tubatumiddeko nnyo. Ono mulala nagamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bashekh bafa barungi omulama mukulu nnyo tweyanziza nnyo nze Tamuzadde Hassan Junior ebuwenge. Muganda waffe naawe tukweyanziza nnyo okubeerako ebuwenge oba tuweera salaamu. Omulala asembayo agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amuwakwale Fatha from Budaka. Thank you for that show. Awo nnyini wensabidde ab'amasimu nammwe ate tuliziganye. Wabeerawo ali ready? Hello? Nga bwe tulinda ab'amasimu. Yes sir. Nze nakugambye kale buli. Tasobola kukola ki? Tagwayo. Tasobola kunzigwako. Abasiraamu. Yes sir. Olwaleero in fact obusiraamu y'eddiini yokka eyawa ebbeetu oba sijja diyita bbeetu oba bwe naaliyita ebbeetu ate kunaabanga okulimu nnyo ebyokweyagaliza. Kaŋŋambe nti yateekawo muwaatwa nti omusajja asobola okuwasa abakazi abasukka 1 2 asobola okuwasa 2 3 paka ku 4. Onfuna bulungi. Bwe kyatuuka ku mbaka Muhammad eyaleeta amateeka gano gennyini ye abana tebamumala byenjogera mbisangawa mu bantu bo tebamumala yagendera ddala oba yakoma mu 7 oba 10 ffe n'atukomya ku 4 ate nga ye ekyo ekyokulabirako kwe twandibadde tulabira. Ensonga eyo oyinza gimulungula otya? Ankati olaba ffe nga abasiraamu tetulina mulamuzi mulala yenna okujjako Allah ne Qur'ani yatukwasa. Era ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti inni tarikun fikum thaqalaini al-Qur'an wa huwa kitabullahi wa sunnati. Nti mbavaamu naye mbalekera obuzito bwa mirundi 2 ekitabo kya Allah nga yo Qur'ani n'enkola yange oba enneeyisa yange. Kati bwe tusoma Qur'ani entukuvu tulaba nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yaweebwa ebbeetu newankwadde gwe obadde toyagala kukkiriza nti bbeetu yaweebwa eddembe lye okuwasa abakyala basukka mu 4 khalisatan laka min dunil mu'minin. Nti gwe ekyo kikuweereddwa nga ekyenkizo ekitaaweereddwa bakkiriza balala. Nabi Muhammad mu Qur'ani mweri. Yes, mu sura ya 3 olunyiriri olwa 5 ng'ogasseeko basmala. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Nti ekyo kikuweereddwa nga gwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ng'ekyenkizo ku basiraamu oba kubakkiriza abalala. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lwaki yaweebwa eddembe oba ebbeetu bweriti? Tuyinza okuliyita ebbeetu naye in fact esina bbeetu wabula kwegamba yeetisibwa oba yatikkibwa omugugu. Kubanga omuntu tukitwale nti omuntu okuwasa abakyala abasukka mu 1 si kyangu. Okubalabirira, okubaliisa, okubanywesa, okubambaza
n'okubawa buli kyetaago kyabwe kyonna si kintu kyangu. Naye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatikkibwa omugugu ogwo. Ensonga ey'okubiri nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama buli tribe oba buli kika ky'Abawarabu kyayagalanga nnyo okumuwa abakazi oba abakyala. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah n'amukkiriza abeere ng'ayunga oluganda wakati w'ebika ebyo byonna, waleme kubaawo kusojjagana kwonna nti ate yagenda n'awasa mu Bakuraishi bokka oba yawasa mu banene ba Khazraji oba n'awasa mu ba Aus. Okitegeera kati awo wonna kwali kuyunga luganda. N'ekirala kisaana kitegereke bulungi nnyo nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali kabaka at the same time nga nabbi. Tukitwale nti mu mirembe egyedda bakabaka baalinanga ebbeetu okuwasa abakyala bonna be baayagalanga. Ekyo tekirimu kubuusabuusa wadde okwegamba okuwakana okubagandirako empawa. Yes, baali nga baddembe. Era ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaweebwa omukisa ogwo okuwasa abakyala abo be yasobola okuwasa. N'ate era wano omuntu ayinza okugamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali yeeyagaliza. Nabbi Muhammad yeeyagaliza kubanga abo abakyala bonna be yawasa mu butuufu tebaali nga mbeerera. Baali bakulu nga ne babeera babakuwadde nga naawe era tokkiriza. Abalala baali baali bamusingira ddala obukulu. Abalala nga babeera bannamwandu okumala oluusi myaka nga 2 nga bannamwandu, ate abalala nga even bafiirwa babbaabwe okumala almost enfunda nga 3-4, n'afiirwa eyasooka, owookubiri, owookusatu, owookuna, kati nga yali kutwala kintu. Ku mbeera y'Abawarabu gye baalingamu ez'entalo kuba bo baalwananga nnyo, abasajja baabwe baafanga nnyo. Kati yatwalanga abakyala abo nga bafiiriddwako babbaabwe ab'enjawulo. Kitegeera ate n'abalanga bakulu mu myaka nga bakadde, era okumanya nga baali bakadde Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabafunamu baana. Olwaleero luno wetwogerera wano oli ayagala okweyongeza ate anoonyeza ddala bato. Anoonyeza ddala bato. Naye singa tubeera tugoberera enkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutuufu kiba kitegeeza twandibadde ate wetuba tuwongerako twandibadde kwegamba tutwala ate bannamwandu oba abo batalina mwasirizi ababonaabona bamulekwa okwegamba kuyambako bantu bano batambule obulamu, batambuze obulamu. Yesebo. Ate n'ekirala kisaana kitegereke bulungi nnyo nti okuwasa abakyala abasukka mu omu si tteeka mu Busiraamu. Wabula kikubirizo. Anti kati olwayo bagamba Abasiraamu bo oli agaana n'okuyingira Obusiraamu omukazi n'agamba nti nze sobola mukazi sobola kuyingira Busiraamu, Abasiraamu bajja kunzizaako. Bajja kunzizaako. Ye kyafa butamuzzaako. Wazzaako olina bameka? Ninoomu. Ninoomu. Era nsobola n'okubeerawo nga ninoomu. Ate era nsobola n'okusalawo okwongerako okusinza ku ki? Kiba kitegeeza nti waliwo ebbeetu eririwo. Ate era okusinza ku bwetaavu. Obwetaavu bubeerawo. Obwetaavu bubeerawo obwa buli ngeri. N'olwekyo tuleme kukitwala nti okuwasa abakyala abasukka mu omu tteeka lya Busiraamu. Era n'osanga nti oli ye ayogerera Obusiraamu ng'alowooza nti oyo yenna atawasizza bakyala 2, 3, 4 ye si Musiraamu. Gwe Sunna yakulema. Ekitegeera n'osanga ne Seeka oluusi ng'akubiriza abavubuka okukola ki? Okuwasa. Okwongerako. Ekitegeera. Mukadde wange waliwo gwempulira ku ssimu ayiseemu. Sebo nkukutte. Awo nalabika ali wala tategedde nti akuba ssimu. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadde waffe tusanze okuwuliza nnyo ono ne gy'asinzidde. Kati kyembadde nze mbuuzaamu. Yesebo. Mbadde kyembuuza nti nze mbadde kale kyenjagala okumva bulamu mbadde mmanyi nti Obusiraamu y'eddiini eyasooka mu nsi. Akantu ako ke mbadde njagala nsomeremu ku ddiini nga 3 ezasookawo. Ani ono ne ssebo? Amanya Bumba Sulaiman, Kyankwanzi district, Kiryanongo Gombolola. Sulaiman Bumba.
Naam, mukadde waffe tukweyanziza nnyo. Wali omulala akadde katutwalaganya nno sipiidi. Okay. Wabeerayo omulala gwompa. Ono ye abadde agamba atuggyeko okwo ku mulamwa katono naye ndowooza akijje mu ebyo bye tuzze twogera. Nti hello. Hello mukadde wange ali ku simu. Nja kusalako. Okay. Yeah, kati? Yagamba nti eddiini y'Obusiraamu abadde amanyi yasookawo. Abadde amanyi yasooka. Yeah. Eddiini y'Obusiraamu kiringa kizimbe. Ndi kirina omusingi ate era kirina neki n'akasolya. Mukadde wange. Sebo wange. Wasize mukere basebo. Twasize bulungi mukadde wange wasize ta sebo. Ani ono? Ono Jime Isa. Jime Isa. Yesebo genda maaso. Obusimu bwange bwe nnina. Abantu yesi bagenda ne bayogera ku bigambo bya Kalegule Nabi Muhammad olw'ekyo kyoyogedde ekyomuwala. Naye omuwala yalina emyaka emeka bwe yamuwasiza. Kubanga eno abantu bonoonese abasiraamu abasinga bagenda ne bawasa obwana bwa myaka 12 nga beekwasa ekyo kyennyini. Obwana bwa mu Uganda wano omusajja ng'alina emyaka 50, omwana wa myaka 12, omwana wa myaka 13 nga beekwasa ekyo. Omuwala oli yalina emyaka emeka Nabi Muhammad we yamuwasiza. Okay. Tukweyanziza. Kitegeerekese. Waliwo omulala omu yekka munamukisa bw'aba taliyo awo nkutuddemu. So ogende maaso nekyobaddeko. Obusiraamu abadde agamba nti bwe bwasookawo. Obusiraamu mbadde mbawo ekyokulabirako nti kiringa ekizimbe nti ekizimbe kibeera n'omusingi n'akasolya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajjanga akasolya k'amadiini amalala gonna. Wabula obusiraamu buno bwatandikira ku bannabi bali abaasooka. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono Lutalo mukadde wange tusanze okuwuliza ssebo. Lutalo ani? Lutalo Ahmed Bukomere. Mashallah nsanze okuwuliza mukadde wange. Lutalo Ahmed Bukomere. Yes ssebo tukufuna. So muganda wange nsanyusa okuwulizaako leero. Naam. Bulijjo ongezaako kunoonya naye leero nkufunye. Alhamdulillah. Mashallah tukweyanza nnyo tukweyanzege. Oyo abadde Lutalo Ahmad okuvaayo Bukomero. Muganda wange. Alhamdulillah. Yes sir. Ya kati nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajjanga akasolya kaki k'amadiini gali amalala gonna. Ffe tukkiriza nti ge bayitanga amadiini nti bukristaayo oba busiraamu oba buyudaaya ffe tugamba nti eddiini ya Katonda eryemu. Inna ddiina inda Allahi al-Islam. Nti eddiini emanyiddwa mu maaso ga Mukama Katonda busiraamu. Bali bonna baatandika omusingi gw'obusiraamu bannabbi Adamu, Ibrahimu, Baluti, bannabbi Dawuda, bani bonna ne Isa ibn Maryam. Yesu Kristo naye yali musiraamu. Ffe tukkiriza nti yali musiraamu. Era y'ensonga lwaki tutuuma amannya ago gonna ag'abannabbi abo abaasooka abaana baffe. Kitegeeza ffe tukkiriza nti bonna baali basiraamu. Isa tumutuuma Musa, Ibrahimu, Adamu, Dawuda, Isaaka, bonna Yakobo, bonna ffe tumanyi nti baali basiraamu. Y'ensonga lwaki tutuuma amannya ago abaana baffe ne baganda baffe. Kitegeeza si mukyamu okugamba nti Isiraamu yasookawo. Naye Nabi Muhammad okutongozebwa kino kibeere nti n'atongoza nakiwa erinnya nti kino bulijjo kye mulaba Katonda aleete bannabbi aleete ono aleete oli ye Isiraamu
n'akitongoza nga bw'olaba nti ekizimbe bwe kiba kizimbibwa kiyinza okuzimbibwa n'okiraba nga kisituka nekizimbibwa omwaka gumu paka ku 2 paka ku 10 kati ku nkomero ya byonna ne bajja ne bakiteekako akayinja akalaga nti bakiguddewo kati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja naggulawo ekizimbe ekyo mu butongole era n'atulondera eddiini yaffe nga busiraamu era Allah nga bw'atyo bwe yamutegeeza. Kati ensonga endala eya muganda waffe abadde agamba abadde Jimmy Issa ng'agamba nti tukitwale nti abadde agezaako okuwabula abasiraamu abalina endowooza egamba nti balina okuwasa abaana abato nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yakola. Ekyo ekintu kikyamu nnyo babeera batapuse bubi nnyo ebyafaayo by'obusiraamu babira babitapuse bubi nnyo naye bakiyisaawa oyisaawa era kyokola bubuuzizza nti wano mu Uganda wano mu Uganda si kyangu kubanga era nowe 14 bakukwata ne wabeera wa 16 era bakukwata ne wabeera wa 17 bakukwata nonta antiru nga wa 18 atengeera amaze okufuna olukusa okuva ewabazadde be naye yabadde abuuza emyaka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yawasa Hadhrati Aisha radhiyallahu anha nga wa miaka 17 eyo kiri ku record 17 tetwagala tukugambe nti yali wa 18 kubanga n'amateeka gagenze gateekebwa obuteekebwa ennaku zino nti we 18 yabeera akuze gazze gabagibwa naye nga eri ewaabwe omwana we 17 yali mukulu yali mukulu mu kiseera ekyo era ne mu Uganda wano nowe 17 basula n'omuwasa ate mwana wattu olwokuba nti amateeka weegali omanyi nga n'enkula y'amawanga gano nayo yanjawulo osanga omuyindi ow'emyaka 17 ng'alinga mukazi ate osange omunauganda wano omwana yakulira dokolo nga we 17 ate kaana kato okitegeera kati ne gundi ne situation egenze ekyuka n'ebiruubiriro oba n'ebigendererwa bigenze bikyuka oyina okwesanga nti n'owe 20 wano oli akugamba nti akyali wa myaka 15 kiteekako tukamaze omwana yawasibwa mu myaka 17 abakikola ekyo era tusaba gavumenti ekwate abantu abafaanana we batyo abeerimbika mu history mu byafaayo nti nze ngenda kuwasa mwana ono myaka 12-13 nga nabbi bwe yakola ng'okwotinga mbu nabbi wakwotinga bifu era bulijjo osoma era tusabaawo ennyini gavumenti awo ebe ino situkiramu ekwate omuntu afaanana bw'atyo n'abazadde naffe tubeere beegendereza omwana wo kimanyi bulungi tannatuuka amateeka agabagibwa eggwanga lyaffe lye tulimu ogamanyi myaka 18 gwate osufumbiza omwana we 10 meka 16, 15, 13 kwagala sente kikyamu seka mukumaliriza nabbi yafa butwa ekyo kya bulimba ebyo byayimu ku bimukonjerwa naddala okuva ku ludda lw'abamu bamuloga ku bakristaayo naddala abakristaayo abamu kwegambamanye ekigambo bakristaayo ffe tukitwala nti abakkiriza mu kimu Yesu Kristo naye lwakuba nti wano waliwo abagamba nti abakristaayo be bana beeno abakatuliki abagu naye ffe tukitwale nti naddala abalokole basinga okwogera ebigambo ebyo abalokole in reality abalokole basinga okwogera ekyo mbusimanyi nabbi wamu yali wa bulimba nabbi omutuufu aweebwa atya obutwa ekitegeera ne bamutta munaatuka n'okunywa obutwa oba n'okubulira mu nnyama yegundi kubanga yali mbuzi ekitegeera bwe bagisiika bulungi nnyo omukyalo omuyudaaya n'agimuwa n'agirya naafa okitegeera ebyo na byonna just bwogerwa ng'abantu baagala bajja abantu ku mulamwa bo balage nti obusiraamu from A up to Z buzimbiddwa ku musingi gwa bulimba era ne nabbi yali wa bulimba enkola eno ey'okukuba enjiri ng'ate gwe bw'oba okuba enjiri ate bw'oba oyagala kuyisaawo njiriyo olina kusooka kusiiga sooto ku ludda olulala ekyo kibi nnyo twala ekyokulabirako muyina omukyala gwe mulwanira gye bali nga ye alabye omuvubuka ayagala omuwala oli amwegwanyiza ate nono naye nakola ki nayagala omwegwanyiza ayingirawo kakati okwagala okuyisaawo mesejja okulaga nti ye w'amaanyi nnyo era yatuukiridde alina kusooka kusiiga oli kasa nziro bwe ekito bwe kiri kikyamu
Munange nno omulabi owa BBS Telefina ebadde programu yo manya obusiraamu era nsuubira nti oyo yenna abaddeko okuviira we tutandikidde mu butuufu afuniddemu ddala era tubasaba mubeerengako nnyo buli lwa Sande kuva ssaawa emu okutuukira ddala paka ssaawa 2 tetusobola kubeera nga ate tusukkawo wano okuleka seeka we muwaayo akadakiika kamu 2 ate n'asiibula abantu be babadde asomesa seeka. Yasabo kati nsiibula abalabi baffe nga mbategeeza nti eddiini y'obusiraamu y'eddiini ey'amazima mu ddiini zonna zonna n'amadiini gonna ge mulowooza nti gaawukanako n'eddiini y'obusiraamu mu butuufu ag'amadiini gonna gateekwa kuba masiraamu. Obusiraamu y'eddiini Allah gye yasiimira buli muntu. Inna ddiina inda Allahi al-islaamu, nti eddiini Allah ye gy'amanyi oba Katonda gy'amanyi mu maaso ge bwe busiraamu. Omuntu yenna bw'akkiriza obusiraamu